Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Genda ku mu ndobeso yaffe tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Crown Bottlers olwamulika 14 yebaleko ssebo nze bampita mukunja wa Beat Farmer mu ndobeso bangambye kubireko. Yesebo webaliko nkubirako. Mwana mukunja nina ekizibu. Kale si kizibu naye kwemulugunya. Nina abakyala basatu. Olina abakyala babika? Basatu. Kuba sikoze kitya Bayibuli abantu balina abakazi 8 6. Siwakanyiza ssebo just mbadde siwulidde. Kale. Kakati omukyala wange owokusatu ye muto. Natuuka nga ngula enju enkadde sayidi eyo ebbalibbali. Nga enju ndikwata nga omukazi mutwala ng'ayingira nga mugamba abeera ku bezi koto okusooka nga ntwalayo abantu abazimbi nga batandika okuddaabiriza ennyumba. Omukyala oludde nagenda omujja eno nga mulinamu abaana babiri omujja mu muzigo. Kati nimuteeka wali ku bezi kota naye nga abamaliriridde bamaliriza enju ng'ayingira ennene. Naye kati twazaalayo omwana owokusatu naye omwana owokusatu omutima ogwange gwesika ate ne banne bano abamu be yakolanga nabo nayo ku kafaiti akalagenda batwaleyo naye mbawulira bakuba olwali bagira nga omu ku bazimbi yayikenza okuba yeebaka ku mukazi wange n'amuzaalamu omwana ono. Abazimbi be yazimbanga nabo. Kati mu lwali olwo nina we naluliiki nga n'endubaka. Kati mbadde nga sanga sinayagala byagenda mu DNA. Mbadde nga okenda bwe osobola omunkwatira muno omunsikiramu amawulire. Mpulire ndaba oba ddala kituufu oba si kituufu. Kiki ekituufu? Okuba nti yebaka n'omuzimbi yamuzaalamu omwana ono. Kati bw'otunula omwana akufaanana? Owaayi omwana oyo anfaananamuuko akatono. Akatono. Katumale endobeso yaffe. Hello? Nyabo chebase? Ati mbadde nze musawo tuli eno ku Mukus Clinic. Omwana wo oli naye? Omwana? Oli naye kakati badde nsaba ngenda kuflyinga ngendako out ngendako Sweden naye nga nabadde njagala kuvaawo nga maliriza ekyo. Kisate omwana oyo taata we yagambye simulamu bulungi alabika alinamu obuzibu okuva lwe yazaalibwa mbadde njagala omundeetere muyitemuuko mwekizanyinegemuuko ndabe. Taata we yangambye nti okuva lwe yazaalibwa alabika alinamu obuzibuzibu kati nga dokita omukugu mu by'abaana mbadde nsaba omundeetere. Ati nange nina keberango njagala keberango ng'omusawo sinza kukugambira ng'omwana ali eyo. Aha. Kati gwoli wanze nzije. Hello? Kupite FM chita buli ky'omuziki ekisinga katumugezeeko. Abatatugyeko. Oli wanze nzije?
Ugandi waka. Nzijawo. Ate gyokole kinga kimanyi kyogenda kujjanjaba mwana. Choka kati ewaka oliwo ne baani? Ndiyenze kama omwana. Kakati amazima go gali nti mu busawo tetukkirizibwa kukola kintu kino nga maama w'omwana tamanyi. Omwana oyo omusajja tamwekakasa nti wuwe. Oyagala nti tamwekakasa. Kakati mbadde nsaba omuleete tulabe ekyokukola kubanga nange saagala bufumbo bwo bukole ki bufe kati gwe olina okumbulira ki kye tulina okukola. Musawo. Omwana ne wabanga omusajja aminako oluganda. Wanje? Kisoboka okujja omwana wabanga omusajja aminako oluganda. Kisoboka okujja ng'omwana siwe. Sitegedde kyogamba omwana nga amulinako oluganda. Kale nga bba wange alina oluganda gwe nazaalamu omwana. Kisobola okujja ng'omwana siwe. Ati kakati kisoboka bwe luba luganda nga lwewala nnyo jjajja wajjajja kojja wajja kojja eryo nga kululi eyo lubuzizi wansi wa kitanda omwana we bamukebera alaga nti si wa musajja. Naye bwe luba nga lwakumpimpimuuko mubeeramu obutafaali 2+5 4.2 0.1 mu DNA ey'omusajja n'omuntu. Kati simanyi luganda lwawa. Lwakumpi nnyo musawo. Lwakumpi? Anti lwani? Mutabani we mukulu gwe yazaala mwana mutabani we. Omukulu gwe yazaala ebbali. Mukyala we omukulu. Ye nannyini mwana. Wangi? Mutabani we gwe yazaala mwani? Mu mukyala we omukulu. Omulenzi alina emyaka ag'emeka? Emyaka nga 24 olwo awo alaga nti wuwe. Kale musawo. Kakati gwe muleete. Kasita tukebera bw'abanga lwa mutabani we oyo omukulu awo alaga nti wuwe era bwe tunaakebera mujja kugiramu particles of. Kale musawo kamuleete. Kati ngenda kukubira nga ntuusewo nze mbadde nkyavuddewo okwo. Kale musawo. Wangi? Kamba Katonda katantazinga nti mudde. Atagize okuntantala nange neetantadde oba muwaca bannange nedda. Omwana yagadde okunkopa gye ntitidde naye nga tajja akopye bubi nga nkopye bubi agenda akopere ku balala ate akopere wange. Kubit FM kyetabuli ky'omuziki ekisinga bannange naye kyemugambye ekituufu nti bw'abeera nga oluganda lwakumpi omwana alabika nga wuwo. Peshiriyo ono taata guyogera naye tayina ne bw'okola relationship tayina weekwataganira ne bw'okola partnership tayina weekwataganira ne bw'aba omwana nga siwuwe. Ate nga mpulira yabagamba tujja kujja kuba oluganda. Anti kati ono taata ebyataata biba birala ayagala mwana we eyazaala kyempulidde omwana omukulu eyazaala mu mama awo bakola relationship ng'oli omwana omukulu wuwe nga tebakoze paternity naye nga bakoze relationship baba related. Anti kakati awo kiba kitegeeza wuwe taba wuwe nti wa muntu mbwe wabula aba amuyinako oluganda. Taba muwe wa muntu mbwe aba wa mikono.
wa Luganda. Endobeso mugiwulidde omwana omulenzi yetantala kitaawe n'agenda bakwita gagambula bumuli bumuli aba mwana muto twaliri naye tutandika kati yakola ki yesuubira mu kyesibo kya taata katantazi yatantadde taata nkugambye yamwetantadde agoma wano genyini nkugambye mukunja iya awo basingira osingira rediyo zonna endala nkugambye katende Haruna bamina kakyankutumiddeko esebo niye bannaye ddala abavubuka bwe tutuusa ogendo wa muzeeyi nkugambye kwe kuleeta omwana omuto muzeeyi nawonyera sikati nawe omwana omulenzi nawonyera sikati wa muzeeyi akuzaala ate obuzibu tugenda omuzeeyi n'aleeta akaana nga kato ate gakasaana mutabani we ate n'omutabani nga tava ku lujja asasage wejjiraawo zona abeera asiye buwama bannange gano nga mawemuukiriro ayya kagende bafaafagane tekamundabire tusiima nnyo n'empeereza gyatutuusaako ey'obudde nkale nze taata Anita ambasada wa Liverpool omukulu ajjeko akabuuzo ateekewo okukoma baaba kigaladda ziroziwani Matuga kasita akitegendi yasajjalaata ne bamuyambako kasita ekiyumvira omwana asigala dda mu famire ye kati yeeraliikira nnyo nti yayagala okusajjalaata naye nuko oyogera olusawulo wale tuweereza